kyewunyisiza nnyo okukusanga mbadde sisobola kukusanga zino ekiro kiyinza okuddamu okusanga mu kisawo gawendi njayo kumekera sure nti abantu bange bagenda kubeera balaba ate nga neeryo badde towummula okuva eri gy'otandikidde mu disitulikiti ez'enjawulo n'ojje so eno bw'ogimaliriza ng'owummula ndawummula si bino byakuwulira nti ali eri kati akuba ya lukale bamuwulira eyo ndawummulira ddala nsaba ombulireko ku idea gye yakubutuka kubanga I believe eno yinza okuba oli omu kati idea eno nakizijja West Africa entambula nga ndaba abantu ebintu byebakola nembyegomba nenange abantu bange babisaana ekyokubiri kizibu nnyo omuntu okukola sho omuntu nabeera n'ekishibu nabeera ne spice nabeera ne Eddy Kenzo nabeera ne Chameleon nabeera ne nabeera ne Kaza nabeera ne Fujimu nabeera ne Waikibenda nabeera ne omulete ogenda kumulete nobeera ne Harmonize nobeera ne Bruce Melody bonna nobeera ne Muzeyi Sebata nobeera ne Kabuye Semboga nobeera ne Misa Semakula nobeera ne how much money is over but it can only be done by a musician and support no magazine that posting and agana ekiza abayimbi abatuuka ku kisawe kuno nga beeriisaawo agenda basuzaawa agenda basasuzaaki abafubutuka ekisawe kyonna kiri busy buli dakiika one love neyeteekamu atikati accommodation everything naawe badde okibakolera of course era decently nali mu East African Carnival yali Tanzania Afro East ya Harmonize najirimu drop erina kyeyamba ng'otegesa show eyambira ddala okikiriza eyambira ddala sajja yakaba azina ekyenjagala nti erina omuntu gwesobola osendasenda n'akitegeera ebiseera ebisinga kati gweoba okuba akalango kakuba otya ready nga badde abantu bajje baddeeko era muyimbi kusingira ddala okukakasa abantu nti ajja kubaayo yalina okubegambira nti nzijja era buli bw'abanga Chris alina abantu be yali yeesiga n'abasaba drop ne bagana nga ate baali banne oyunguka eziga kuba ojjukira nga mutiddiga eggendo I don't know why when buli muntu avaamu eziga olwa emotions so I cannot blame him olabye nga abakuwadde yana tewali yasigalidde I think they enough nze ndowooza oba muli muyimbe oba buli ntaka olaba ne bajjajja Rediba baavuddeyo ba Master Parrot nabo sajja bange ne bankolera omulimu osobola okujja n'ogerako eri abantu era kyengenda okubuuzeera abantu kinaba nga kikwefendinga omugeriemu oba endala mwezi drop ebbiri abantu ze basinga okukuumira omuli eya principal omuli eya batalabye abo tebasobodde wadde apology ate bakibajimba baleka balabye enkadde ebampya kirungi bwebankadde era kirungi by any of the two is good. Yes. Yes. You love kukyonna the principal siminaako buzibu kubanga sina nsonga lwaki mubaako n'obuzibu siminaako buzibu naye siminaako buzibu it is okay tosobola kukaka muntu kukola kintu kyatayagala kuloyinza anti tosobola kuddawo n'omubuleminga omuleka n'akolwa buli muntu alina right otambuza obulamu bwe nga bwayagala so it is okay andanaagatungira ngena kikugamba busole okonferenga wakatingira ddala connection n'omuntu oyo wenjogerako sirina buzibu kati siyinza kubuulira bikwatagana mu maka ga muntu mulala gye siri naye nze nganze neeyogerera nti sirina buzibu nsaba otutemeretemere
abantu sente zibayingirira then n'ekintu ekirala kyendyalose okubuuza tulaba tukakukya sente lwaki walondawo esiku ow'e Masaka n'omuleeta mu Kampala kyegamba ab'e Masaka tebategeera nedda ono wa Masaka ate nze ndi waawo tuvumiddemu yangu ekiddemu musajja bakuzaala Kayunga ne Masaka tewaliwo enjawulo yonna sente si ensonga Masaka erina ennyukuta mmeka papa ddamu kati nze interview nze nkubuuza tubale tugenda kukya sente tumalirize soko kiri lwaki yalondawo e Masaka abadde alina kyagenda okuddamu ddamu mbuuza mbadde nkibuuzabuuza gwe kyogambe wo Kayunga wali toliiwo ekubiye asazewo mutima kwagaliza ssebo kuli musaayi Masaka twasala lwera just lwakuba alina capacity era omulimu agukoze naawe ogulaba ekyo wetira ekintu tekiriyomba everywhere era wekinagaana netulyamu kiganyi kyesisuubira nti kisobola kati akolifayinsi ate tekiyinza kugaana kubanga tewaliwo namba gye baatutuma nti mulina kuleeta yonna gye tuba tufunyeyo gye tuba twayise aliwo agambo ge batuuliddeko nti bwana Luba alina ekiwandiiko kyaleese ng'ayagala bakuyimiriza festival nga olw'erinnya eryo mbu yali akikuguza wakimuguza sinakiraba ekipapula tulange sho tubayite yaleero infact yaleero abantu bambale bayambadde just tusaba busaba Mukama batuuse emirembe banyumirwe ennyo ate baddeyo mirembe tewali afunye ebizibu nabo tusaba nga tuyita mu linnya lya Mukama oba tukwateko fe abanaakeera bane tewali tugende bannange tukwanirizaako